abalungi abangoberera mwenna mukama wange mukulu Kitonsa Alex funyo omukisa musanze kabeebulizeko mu ddoboozi lye lyennyini abagoberera Sengule kubanga tetufuuse bano be basajja abatuwadde amaanyi era be bawagidde olulimi Oluganda okubeerawo. Mukulu Kitonsa ye Muganda yekawagidde olulimi Oluganda ku ngule ya Simba mwaka ku mwaka. Kale no tumuwa chepeze tumuwa ekitiibwa kye tumuwa ebitiibwa byonna ku lw'ensonga y'olulimi. Mukama wange nsaba otubulizeko ku batugoberera kuba banakola bulungi. Kito fa wano bakola bulungi wano. Weewaawo. Sinzira wano ku Ditisole Nansana. Mazima ddala. Sinzira okubona ebitundu ebirala byonna bya Uganda. Omuntu bw'aba abuuza Ditisole ina amatabi ameka zigaddemu okubala kubanga buli kitundu kya Uganda kyenkana. Amatabi tulina mangi kubanga buli tuzuula obwetaavu butereevu nga mwe muteekawo Bannayuganda baagala nnyo okulaba nti obulamu bubagondera baagala kwemenya nnyo soka ati empereza mugisembereza ddala kumpi omuntu abuleko tekyeyeekwasa nti bannange bali wala mazima weebala obuweereza bw'okola weebale kusiima taata puroguramu kwenTV tugiraba kuno kwe kwaffe amazima ddala mukutu gwose weebala empeereza eyo era ddala kubanga omuntu ng'anaakyawa amagezi akyawa n'okumanya kaakati weebalo tutuusangako okumanya okwo weewaawo taata era juzi kyentegere nti mu nnyendo kiva nti olwendo bwe tuluuza mu bungi ziba nnyendo ate balinga bazirima mu nnyendo ekituufu nnyo kaakati bwe bagenda okuwamba ekitundu ekyo kizza ku Buganda ate ne balyoka bakifuula mu nnyendo kubanga zaaliwo nnyingi wamma ddala obeerako weekumira kate nansana wano wooli wano naye namunnyonnyola muno mwalimu obuti obusaana nga bungi kati omutala gwonna nga gwebunguluddwa busaana Abaganda nga babamanyi batuumanga ebintu okusinziira ku biriwo kati bagamba nti ogenda eri mu nsaana era ne bagutuuma Nansaana omutala ogw'enti ensaana weebale gira gye bwasigalira eyo gy'obusanga kati ate nga babuyiganya nnyo butemamu amanda kavaamu eryanda liba ggumu bulungi naye ate nga mu buwangwa kakulu nnyo kubanga n'omwana bw'azaalibwa ketuteeka mu kyoto tukateeka mu kyoto ku kaali ka Nakawere omanyi ekyoto kya Nakawere tukiyita akaali webala okuba omusomesa omulungi olulimi lwaffe mmwe mutuwa amaanyi buli omuwagira ate naffe tuddamu embavu kubanga tukimanyi nti oba tukuliza nti ensi yaffe twasooka kuba na buwangwa kituufu nnyo abazungu tebannajja wano mazima ddala kakati nasooka kuba Kitonsa oluvannyuma nenfuuka Alex kale olabye tutegeeza ebbala lyange liri nnyo ku Kitonsa ako mukawulire nnyo bannange mikwano gyange mukawulire nnyo muntuuma erinnya lyenzikiriza nasooka kuba nansibuko yange erinnya lya jjajja butareevu kati eddiini oluvannyuma okujja netuteekako amannya ge tuyina amazungu kituufu ddala kubanga nabayi waabwe naba tebalina kyegategeeza mu abazungu nabo balina amakulu mu mugaabwe kubanga twakitegeera juzi wano Queen lwe yafa kituufu bagenda ne babikira enjuki nnyo era bamuziikwa mu buwangwa bwabwe butareevu kakati ate nga batuleeterako eddiini negituka kati ndowooza okiraba kakati ekyo kitegeeza nti naffe tulina ebyaffe butereevu so kati sooka kufuuka byaffe oluvannyuma eby'abazungu nebikola ki nebiryoka biddako era osookanga kikyo gwa mpuliriza kyosoosowaza kirala nekiryoka kiddako abatuwuliriza abadde nsaba bampeereyo akagambo akatalekeka twongere okwagala ebyaffe weewaawo kubanga ebyaffe bye bitunnyonnyola ensibuko yaffe kituufu gw'omanye ekikyo oweebwa lutasobola kunnyonnyola kikyo mazima ddala osobola okunnyonnyola omuntu bwe wasuze ne bw'osiibye akulaba bulabi tasobola kugamba nti wasuze bw'oti oba tasobola kunnya kifa mu nju era ddala
ekyo kitegeeza nti tweyongera okwagala ebyaffe kituufu ddala yo ng'ovudde mu kulanga bino bye tutunda n'obwagazi bw'olulimi bwo n'ennono yo ennono kiva mu kunonooza balaye mukulu Kitonsa weebale nnyo onkoledde olunaku abantu nga mmwe temusangika omanyi omuntu bw'aba naddala kati bannaffe abamu bw'aba nga yeeyinza nga asituse Katonda musitudde ate ennono ogenda okulaba nga takifaako nnyo naye okoze ekyokulabirako ekirungi weebale nnyo lyebbalayo Jeje Semanda profesa ssentebe w'ennyumba y'engula atugamba nnyo nti olulimi yebbala lyo bwe buwangwa bwe buwangiro bwo kubanga oli gw'ogamba nti egyo mizimu gy'abantu naawe emyaka 10 mu maaso oba 2 ogenda kuba oli muzimu naye banaakukola bwe batyo okuta muzimu nina wenzikiriza gwe nalabye nga akutta akawanga akola obulombolombo oba wakalabye kakatabya katambudde nnyo ku TikTok okwo neŋŋamba bannange bano nabo bulijjo balina obulombolombo bwe bakuli okiraba buli ggwanga n'ebyalyo kale lwaki okyawa ebibyo kagambo keeyongera okwagala ebyaffe n'okubimanya ne kubibuukira bubuukizi kubanga ate n'abo abagamba nti bamanye ennimi endala ate ogenda okuzibabuuza ate nga tebazitegeera ndowooza okiraba tako kakulu nnyo banna n'olwabwe nalwo tebalumanyi nga talwekakasa nga balowooza tabo yanga nga Kafeero bwe yagamba omukunja kituufu nnyo mpozi nga sinnakutta waliwo akantu kenkwebuuzaako waliwo eyambuuza ku ttabi ly'e Bugerere eno Kayunga Bugerere nesimulagirira bulungi liri kyerima liri bukayonza buyonza wabaita batyawo kati gafuuka amatabi n'ettabi ekkulu eryasooka liri Bukolooto okulira n'amafuta ga Unique Oils owampuse Bukolooto ova kulawundi nga wakakwata bwoti kulidde Bugerere kulidde Ekayunga mu tawuni wampuse ojalaba DT-Solar n'ekipande weekiri naye ate bwe weeyongerayo kubanga eyo wagenda ddala paka eggaliraaya mu nyanja kituufu ddala akati awo ekitwe nawo tulinawo edduuka ate n'ebbaale bannange ndowooza muwulidde naye ng'ettabi ekkulu liri Nansana abantu bonna abasomoka okuva eggalira ne bagenda ebbangala naye wali ekituli bakiyita Bangladesh mbadde sikiwuliranga nako bannange ndowooza ziri waana n'okusoba Kayunga okugenda eyo kati abantu beyo empeereza ate basomba nga batambula olugendo bambi salawo kubakendeeza anange mukulu Kitonsa weebale nnyo weebalire ddala naye nga ayongera okubagamba Nansana DT-Solar eri wano Nansana wano kumpi ne municipality wano oba town council tusinziira kati emyaka egisoba mu 2 nga tubatuusaako empeereza ey'omulembe ewekubaja mu nzikiza solar panel ebyamasannyalaze emizindalo gya solar TV za solar amataala g'ebweru kasi kamera eziketta mu nnimiro awo zonna weeziri zirumamyo emwanyi zo zengedde otidde nti waliwo abanaazinoga kituufu nnyo kamera weeri enoga ate kamera eriko n'akuuma akakuba enduulu oba ogireka mu nnimiro naye ate nekukubira nekuzuukusa n'ekiro nti waliwo asaalimbira wano ndowooza okiraba Teka kusimu ebeere kuweereza obubaka nti waliwo ali wano oba ogitaddemu nti kuba endulu olaba ali awo ng'ekuba nga yeekubagulizaako ng'oluggi lw'ebibo ate ng'osobola n'okwogera n'omuntu n'omukanga mu ddoboozi lyo nga kamera yeryogera wano ku ssimu oyogera nti owaayo oyagala kyawo erinakuwulira amazima era oba oyagala kwogera na muntu katugeze oli kamera wagirese waka oyogera bwogezi ku ssimu yo wano ali ewaka n'asembera kamera n'akuddamu ate esonga ye talina na ssimu ayimira maaso ga kamera n'onyumya naye oyaani lwaki tonnawa mwana mpereza eno lwaki omwana tonnava munaaza abalina bakadame ewaka oba abalina bameidi ewaka byonna kamera zino zibikola weewaawo tweyanziza ne tweyanzeege eyeetaaga kyonna kyeweetaaga ekyekuusa ku sola n'ebikulu byonna mukulu Kitonsa by'atunnyonnyodde nteekerayo obubaka oba mukubire ne ku ssimu kubanga ssimu asobola ogikuwa wano
nojja nowegulira ebintu bino. Enamba eri 075 075 800 777 ne 3 weewaawo ku mikutu gyonna TikTok kwebali, Facebook, ku X wonna. Bannange mujje muwagire, nze mbakubira omulango gutakungula, mujje muwagire nnyo kampuni ewagira olulimi. Nganze omusomesa ow'olulimi nsanyuka nnyo bwe ndaba kampuni ewagira olulimi, ate nga ze ntono era mukulu Kitonsa ono kya muwendo nnyo mu Buganda muno eri olulimi, kubanga kati be bantu abaleze olulimi luno. Mmwe muleze olulimi era mukulu Kitonsa zikiriza kukwateko mu ngalo. Webale nnyo bambi. Alina by'ayagala okumanya ebisingawo oyinza okuntuukirira ku 078 599 343 nkutuusaawo bulungi. Ssaabasajja Kabaka awangaale.